Zisenga munnamateeka zaakwongerako bisukkako awo okulaba nga tufuna obwenkanya n'amazima eri enjuyi zonna. Tulaba wawulira nti ozenga munnamateeka ensonga eno ebadde mu ddiiro mu mawulire ozino ogipiikinga of late. Ensonga ze kakati nze nga looya endowooza nti sayidi ye naye yeetaaga okukiikirira. Nga tuvudde mu byokuba nti oli looya we respect eri kkooti tugoberere ensonga zonna naye kibeere kyakuyiga eri abantu abangi probably buli omu gy'ali goberera tewali aganye kubeera ku ludda lwonna lw'oliko ate buli omu wa ddembe okuwaaba naye ate era ddembe lya muntu okujja okudifendingibwa n'okulaba bw'aba yeetaaga okweyimirirwa neyeeyimirirwa. So buli omu amaaleese wano mwebale. Okay. Let us move up. We want to bring them outside. Okay. And we shall not allow it to go around. So let us bring up. The charges were before us is a capital offense, and that indeed, and that it is true, the accused has been presented before for explanation of the charges, and that we are here for mention. Your Worship, we have no doubt that this process might go on for as long as 6 months or plus, as the prosecution so wishes and this court so wishes. However, we pray that Your Worship, in line with Article 28 of the Constitution, that an innocent man, in this case Mr. Ali Mwizera, and incarcerate an innocent man. We so pray, Your Honor, that they do this expeditiously or as soon. And we are aware that also the accused desires his freedom. We are also aware that we cannot apply for bail from this court, and we know where to proceed, Your Honor. But we thank you for the time, and we are ready to return. Inquiries into the matter and the investigations would be complete so that the process of committal takes bonna temwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mu buyina ne bagambye obujulizi tebuwera, so bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Haji bw'akyali emabega w'emitayimbwa. Kakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kkooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi
ku ssaawa 3 lwe tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Haji.Ali Mwizera. Ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno, bakyanoonyereza, bakyakuŋŋaanya bujulizi. So ekyembi nti omukulu ali munda bo nga bwe banoonyereza. Kakati nga bwe tubagambye titujja kgenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kkooti, nammwe okubassaamu ekitiibwa. Tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kkooti nga bwe bituwadde. Buli omu waddembe okuba n'endowooza ku nsonga eno, naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo. Ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa November wali mu High Court mu Criminal Division. Nsaba kanyabujulizi bumala nga bw'okigaye nti oludda olwabiri lutegeezezza nti terunnaba kuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera wano oba kwe kwetegeka obulungi nga bw'ogambye. Naye ffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe ebyo byonna ebinaabireeteddwa eri owaffe gwe tukiikirira, kubanga toyinza kusala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi. Ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira oba nga ye kennyini avuddeyo n'agamba ye yaguzza. Awo tetunnatuukawo. Byebyo era bwe bubaka bwaffe. Mwebale nnyo. Ali mu mbeera ki? Wuuyo mwenna mumulabye. Embeera gy'alimu yeeyo tetujja kugyogerako, mwenna mumulabye si wa kyama. Kirirako naye sikirinaako buzibu, waddembe ndi open, simusalira musango gwonna, naye waddembe okuntuukirira bw'anaaba akyagadde naye nanyinyonnyola ensonga ye. Ffe sikirinaako buzibu kubanga ffe tetumukyawanga muntu. Waddembe bw'aba alina ensonga ye naye okosa ekyo si kituufu, kuba siina we musanga, siina namba ye ya simu, sinkanangako naye, kale siyinza kwogera kintu kifaananako bwe kityo. Naye kyenjagala okumugumya nti ekkubo eryaffe eryo liggule, bw'aba alina ky'ayagala okugamba weetuli situmusalira musango era tewaliwo gwe tusalira musango ffe era ng'abakulembeze, naye bw'aba ayagala okumuwuliriza we have open hands. Ate ekirungi ye yali ebweru era singa yayagala okunoonyawo Honorable Nsereko yandinoonyeza nga bwe yanoonyeza abalala ne bamuwuliriza. Mbalabye amanya ganze Kisalita Masitula ndi mwanyina wa Haji. Nsookera ddala okwebaza mwenna abavuddeyo ne mulaba nti Haji talina musango. Mwenna tubeebaza yadde bagamba nti twabawenguzi kuba mwenna tasiira gwe mmanyi mwenna tewali ammanyi. Kino ekintu kirimu Katonda kuba mmanyi nti Katonda talya nguzi. Tugenda kufuna obwenkanya, Haji agenda kufuna obwenkanya, ate ne Nisha afuna obwenkanya ng'omwana omuwala. Mwenna tubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate mmanyi kyafuna bangi tukyabafuna oba asobola okulamirwa etteeka nga beriramu omukazi. Omukyala bw'akutwala ku poliisi olwaleero, poliisi ekugambirawo bakuteeke emabega y'emitayimbwa nga bwe tuzuula oba yakukozesezza oba yakukubye oba teyakukubye. Abasajja bwe bagenda ku poliisi nti omukazi ansuza bweru oba yankubye, poliisi ekusekerera busekerezi nti ono musajja kikaaki, ne yeebuuza oli kisajjasajja. So omukazi bw'agenda bamugamba nga walabye ekimuwerekera olumala okuwaabira nga amaziga gajjawo. Ono Hajjati bwe yagenda ku poliisi bamugamba omusajja nga ebyokunoonyeza bitulaga si bituufu, naga ngenda kukaaba ngenda kweyambula nazikwatako engoye ne bamugamba musajja mumusibe. Amaziga gamala abakazi okukola ki? Nudini tege katono nnyo. Hajjat, mujja kujja omwomwe fasito. Iwe jana.
byogera ku social media n'ekyo mukisa mubi gyamwankutte nsanze kooti ewedde. Nga taata maama teyagambako nti eno waliyo bwekiti ne bwekiti tewabimanyako? Abadde tannantegeeza wabula minisita ow'ensonga z'abaana yankubidde olwaleero n'angamba musisinkane. Sijja kusobola kwogera nammwe, ebisigadde byonna nja byogera ne minisita. Omusango gwe guwulirwa era obutakulisaayo abantu tutuuse leetimuko naye nga tubeera kubanga tukutwala okubeera nga tuyingira mu kkooti okulaba kiki